Obwakabaka bwa Buganda bugudemu nabe bannange mbiina maasawo TikTok pressure 24/7 abizaalidde ddala Gravity omutujju naye tebinnaba kugwa Jennifer Fulufiga naye atabuse bubi nnyonnyo Tamale Jr naye mwina maasawo ate nga yeewera principal bannange masanyu meerere mugamba mutya mwansibye mutya bantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra ninyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu nti sabe ekisa kya Mukama ate bamikwano kibatuukeko era nga bwenjogerera ate mukwano gwa Bobi nfanfe bambi naye ate avudde embulamu bw'ensi era ng'ono abadde muyimbi nakinku mu nabitone byonna ogenda kuwa bifuna maaso lwaki oleka banno oleka kugachayi wonna bakambye ku breakfast balina sokayo lwaki oleka banno Why are you filming me? Naye tokola ate nkukute ku kamera. Naye bannange omuwayifu n'omuhusband bali bulala neera veno enyuma bannange singa mwina muba mweguddeko nga mweyagala ate webanga erimu akasente bannange kwegamba kyo kiba kithufu nnyo naye maama ate ne taliimu kasente nayo ate yeerabika eribeeramu ebikaawo oba ngambye bwetyo naye nga munnange bo bannakibiina kya Nuupu we batate basazeewo munnange ate bozeeyoze omukulu principal atera okutuuka ku mazaalibwa ge ag'amalungi era wamma nga bamukoledde keeki ebadde empoomu okuzama naye ye taliimu mu Uganda ali Kenya ate gye amazaalibwa ge ate munnange bw'atyo yasazeewo kugamba buli kimu kiggwere e Kenya we tuli mu sayidi ezo naye munnange honorable zaake abadde awo munnange mu kibijjuko n'abuuzibwako ku nsonga za Gravity omutujju mumanyi waagambye mbubbe ebitalina makulu tebabiwa makulu mbufunse Gravity omutujju talina makulu munnange yo Valentine yatandise dda era nga yezali munnange ani babita omunnange Shakibu we bati ate nabo we balabiseeko munnange obukiisi obuhaaga bonna nga buyitiŋŋana kugamba bannange simanyina kumanya bongedde okulumya abagamba mbubo baakoowa omukwano simanya nze ndi singo biki naye bannange baddiya tuve mu kwekaza musajja gwe mukyala gwe teri muntu ayagala kubeera singo tubyogera naye nga tubyogera naffe tubyogera nga tumanyi nti twekaza bannange omukwano nga gunyuma mugende mugubuuzeeko Zali mugende mugubuuzeeko Raymond Namakula mugende mugubuuzeeko Rayipi bananga abaana nga beeraze emikwano nga beeraze emiravulava ate we tuli mu sayidi ezeeyo enkuzaako eno okutambula kulaba kudda kunyumya amanyi munnange enzunga nnyo kati mbadde enzunga neesaza nzira eno nzira eri hulu munnaye nga sigwa ku live aweemu ku TikTok munnange ate nga mulowooza omwana wa kintu tatabuse mbuuza nti ani otyo era munnange pressure 24/7 nga atabuse nga ayogera ebiwanvu ebimpi ebisongovu ati nze munnange nja kubata mwenna wamma atokomosa omugambo nammwe kamumwerabireko tweyongereyo n'agaleero batta tetuli mu ddakiika kubanga ffe emyoyo givuga gyeline eggwanga mumanyiraani byatuuka wano mu nsi gye twabizimbira ne bitandika n'okuvumira mu kabaka ono eno ensi mwabagizimba wano wammwe ne mutuuka ne muvuma n'ennyinimu olw'okuba mwakwata ebicupuli ne mubisiba Obuganda ono mumuvuma ngaani mumanyi kye tumugje mumuvuma mumuvumira kimmwe yali abakoze eki mubeera mumanyira nga waaki nangirira olutalo okutandika n'olwaleero nangirira ki olutalo mutegeka emmere mugiteeke mu mayumba mugenda kiwulira bwe tubanga ffe abawa Museveni obuyinza ffe bennyini ffe abagenda omumusiibula olowooza obuyinza yabwewa
Banange nno n'empewo nazo ezaagala obutaala zaakate zibeera ennyangu naye maama leero ng'asusse nnyo lwaki bannange abantu mwaleetera ebizibu kasa bavaawo ne bakusiba ng'ogamba nti munnange anti gavumenti naye nga munnaye kaali kamwako ke kaakusibya kubanga ne bayibuli ekyogerako mu ngero 18:21 ti munnange olumwa lwe lukuziika ate lwe lukuwa obulamu oba ate asusseewo nnyo ugamba otya nti ogenda kutumbula bya bulamu n'otazimba ddwaliro mbuno gwe oyagala kuteekawo misinde oli musiru bibeera mu kwasaamirira gwe mulimu ne bimalawo Obwakabaka bwe twazimbira emyaka 10 oli musiru gwe nja kubatanze nja kubakola ebintu musinike nnyo ebyo ebinnyo Obwakabaka ne tubuzimbira emyaka 10 ne mujja ne mwawonona bwonoonyi nja kubatta abaana bammwe ndibatta nze mumanyi bulungi nnyo bampita kintu nja kubakola ebintu mmwe mujja kiwulira mututaddeko amadagala yonna yonna mu masiro mutusiiza ebidagala ne mwawona twavaayo mutulogako ki mubeera mutulogako ki mbu mwagala kukwata buyinza lwaki ewammwe gye mwava temwazimba kibuga lwaki mwasaamirira bw'ati ate munnange simanya muzzukulu bwa kintu bw'alabiseeko naye maama nno n'empewo nazo ezikwatira ku live ezaagala ebintu ebyokwemulisa nazo teziibeera ennyange era nga ye afulufiga munnange muyina mu maaso naye ate era afuddeyo n'ayogera ku kino ekintu ono mwana mulezi kye yakoze kale bulijjo abadde ayogera naye ate nga tasussa nnyonnyo naye maama ate olunaku lw'ejjo oba nga mbi yayisizaawo kale bwe yalikomye bannange kyabadde tumaki katubirabe nabyo tweyongereyo na era omwana yagende wa Esther School of Beauty nengamba Esther ojeko omwana ono agenda kukyayisa abantu lwa nsonga ki first of all omwana wa Sodom and Gomorrah nyakukyogera lwatu kuba omwana wa Sodom and Gomorrah bojjako Sodom and Gomorrah omwana avumye Obwakabaka and that is too much buli muntu munyi niti wali ukiza kolebwa bagamba mbu bagala kukyawaganya Katikkiro na Obwakabaka mbu abambaga manti Katikkiro aganya okukwata omwana oyo yamutume era yamusasula Katikkiro tasobola kweyinza kuyingira mu that is too much oh my god bannanga abaganda muli luddawa abambejja muli luddawa muyombera wantaka ne muyombera amasiro ne muyombera biki muli luddawa omwana kubanga buli jamu kikole nga presidential advisor buli jamu laga wenda enjawulo bwe bakwata nga banvuma era omuntu gana ngenda osembayo kwata era in fact sinama kiva kwa de amis kigundi ayogede nange nina kyenjagala okujjawo abantu abeyita ab'ekitalo abantu abeyita ab'enjawulo kuba nade njagala mbono mukwate teri ajja njagala muchu nade njagala mukyusa oluba amaleka emyezi ngeji naye aji nankubira essimu nakunyenyere nejjo ti aji yagezezzaako nnyo naye n'amuteekawo neyeegayya neyeetonda beetonda tebikyagasa anjogeddeko ebigambo nga wesiri advisor saasoma ndi wapitu let me tell you something omuntu omusiru azaliwa musiru nze tekineetaagisa kusoma nga ndi nothing nze vuga ebya break biveeko kutuwa amagenda mu maaso mvuga Range Rover togira imotoka zentambuliramu mvuga jipu ye Jennifer Fulufiga nakangubi bwatyo munanga ate avuddeyo n'alaga obutali bumativu munange ku nsonga z'ono omwana pressure 24/7 TikTok atolwa okujja nga atyoboola Obuganda yagambye nedda bannange bantu bange musitukiremu kuba ekimala ow'ebbanga wotewemwemukira teweebika te yewumalukiseka agambye oyo pressure 24/7 waliwo amutuma nti kuba singa munange teri amutuma singa bamukwata ddambu birimu omunene akatambika oli mulalu oli aliko ekikyamu ku mutwe kumba alina mission yakuvoola Ssaabasajja kabaka abadde naffe kabaka atuuse otugamba tetubongoota osegera kabaka atuuse otugamba nti bamuwa obuyinza naye bamuwa Obwakabaka naye tewali buyinza obuyinza babuwamba oyo kabaka bwatyo azze ng'ayogera kati mwe mwagala abeere mu struggle zammwe atya mu ngeri ki avuddeyo ng'ayogera naye Katikkiro oyo Charles Peter Mayiga oyinza okuba gw'osindika ne pressure okutandika ovuma kabaka ng'oyagala okwawula Ssaabasajja kabaka ne Kyagulanyi okisegedde
nzabo ba pressure bali bajje wange bansaba mbumbatuse ku Kyagulanyi nembye balama nembulabula bwendi nenekweka osegera nga baagala mbumba connecting mbubatuke ku Kyagulanyi mbubayina obubaka bwe baagala omuwa kumbe oba bali baagala bifaananyi kirabika bali baagala bifaananyi kwaliko omusajja ng'ayina enamba ya Amerika omusajja ye yankubira nangamba ndi wano n'omwana ono aliko simanyi mandwa simanyi zino obubaka bwe zaagala okuwa Kyagulanyi tuconnectingeyo omusajja ye yankubira esimu zange mweziri muno n'essimu yoyo omusajja njiyina ng'ayagala nkonectinge Kyagulanyi ku pressure nembagamba nze waye simanyi ntambula za mukulembeze waffe osegera simanyi ntambula za mukulembeze waffe kati simanyi Banaki bye byatewe tuli mu side ezeyo nze sigana biyingiramu nnyo naye video zonna zina abafunye ate nja kubanga nzibatuusaako ebintu ebikwatagana n'Obuganda nze sibiyingiramu wano ku Subia News Extra bwenkuzaako eno ewa Donasia munnange muyina maaso wano ng'atabukidde Dr. Sefuko Bubinyonyo ng'agamba lwaki tewakubye Mikisi Musufane era ye yeeweza agambye agenda mukuba amuyiwa amannyo amubetente amagulu bannange kyatayogedde si yo yekawula ye agenda gatta babiri Mikisi Musufane ne Brisha kale katumulabe naye ateera tweyongereyo ne mama ng'amaanyi ng'amayitirivu nnyo ng'ayina ekipawa okuba abantu babiri era agambye mama wa Brisha wabanga ajja okunona Brisha aleeteyo obugoye mwana amuzizika kuba agenda mukuba amuzze butonga baby nagudi obusungu bungi nnyo katumulabe tweyongereyo walaji navaako kati kagenda okuyingira jimu ngakona katamidde kabuuka bubukera ng'abatamiivu kubanga Sefuko ku haiti jalina akakasajja akampinga obulamu bw'enseno tekandi mukubi ako Mikisi Musufane nange kensobola okukuba kalinga olupanka lw'eggaali nze nkepikira njagala nzije nkakwate nkagwe mu bulago nkalumeko ennyindo male njirye Mwanyi nazo watandise okulya abantu nze namala bampa fight ne Mikisi Musufane nkukubira Mikisi Musufane nemala nemufuka mukamwa naye kuba nti kati fight nina ya Brisha 256 njagala nkube Brisha nga mama wange atudde wali ne mama wa Brisha atudde wali mama wa Brisha atudde Brisha nga baby nga amusibye nemusuuka amuzzeeye waka amubuulirire amugambe mwana wange teweerijjanga ku bantu bakuba tuli mu kukola chap tugenda Nagudi yewera yagambye agenda kuyiwa Brisha seti y'amanyo yonna ate tagenda komoko amwase n'akalenda minyira bannange simayina kumanyira agambye mami we wabanga ajja okumunona ajje n'obugoye ate mwana amuzizika bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala bwenkuzaako eno amawulire agennako agaliwo munnange ye muyimbi Nakinku Munnabitone Munnakatemba omusanyusa w'abangi amanyikiddwa nga Adam Mulwana ono yayimba nnyo oba yakyaka nnyo mu biseera awo Dr. Kiza Besigye we yali anoonyeza obululu era ng'ennyimba ze zaatambula nnyo okuli okwa Tooko kwa Balabala kale lwavuga nnyo olwo oluyimba era nga bwe njogera olunaku olw'ejjo munnange bw'ati Mukama ate bwe yamuyise ate n'amutwala gy'agenda okubeera olubeerera naye ng'amawulire agaliwo kigambibwa nti oyo omukyala gw'olaba nkuteeredde awo munnange yajjanga faani we munnange n'atandika mbu n'amugulira pizza so munnange mbwe eyo pizza yali ataddemu obutwa omukyala oyo kale we tuli mu sayidi ezeeyo tetunaba kumanya nti oba kituufu naye nga ye yagenza okufa yalese abyeyogeredde nti era oyo mwana muwala Munyarwanda munnange so mwegendereza abantu abeefulanga babaagala nti goli faani wange onyimbira ebintu ebirungi munnange we mbasiwuliriza ku nnyimba zo n'otulo tuyinza okumbula munnange mbegendereze kubona agambye yamuyita bagendeko kalanchi we baagenda ng'amugulira pizza so munnange pizza eyo yaviirako kanaaluzaalo naye munnange takomyoko era akukkulumidde Honorable Segirinya Muhammad ntukuba yamunyumizaako namugamba naye munnange obulamu bwange buggwawo ndabika nakola ki nali obutwakyo kambunga ye Honorable Segirinya ngamugamba nedibyo biveeko naawe obwo bulwadde bujja kuwona gumusujja gujja genda naye nga munnange bo bwajja bumazeeko kale ate byebiri mu sayidi ezeeyo naye nga ye afudde yeekukola mwana muwala Omunyarwanda munnange ate ono Munnabitone katongera okusabira munnange famire ye Mukama agigumye naye ate era amusonyiwe byonna ebyamusobako manyi munnange tusobya mu kumanya n'embuta ffe tuli bantu tusobya engeri gye twawumbwa
mu bbumba ate munange amusaasire byonna era amuwe n'ekiwumula ekitagwawo kw'otadde n'ekitangaala eky'olubeera kimwakire bambi atebenkere mirembe n'emirembe era ng'ono abadde badde nnyo wa principal naye nga munange bye biri mu sayidi ezi emabegako awo navayo ne mbaleetera ku sitooli ya mwana muwala ono ne mwana mulenzi oluvannyuma mwana muwala ono okutwala omulenzi waabwe okukyala ate oluvannyuma n'agamba nti akoze ki amubbye ebintu munange omulenzi oluvannyuma lw'okulaba sitooli eziyitingana nga kiraga nti bamunoonya naye ate bw'atyo bw'agenze ku poliisi ne yeeripootinga era n'agamba nti baali babeera n'ono omwana muwala ng'akola naye munange akaseera ne katuuka omuwala omulimu ne gumuggwako n'aba ng'atuula butuuzi wakata kyakola ate munange mu kiseera kye kimu olwava okwanjula omulenzi naye omulimu yasanga gukoze eki guweddewo kyokka mbw ate ng'ennyumba gye baalimu yali ya bbeeyi yali ya mitwalo 30 munange omuvubuka nga yiyayiyawo ng'omuntu omusajja mbw ate nga landiroodi yali ababanja emyezi 3 munnaye omuvubuka nga yiya nga ajja mu TV mu nnyumba ng'agenda agitunda mbw era baagigula emitwalo 60 ng'ajja kugamba yalaba ndowooza munange ssente nga ziyitiridde takyakola omulimu guweddewo ate n'omukazi naye takyakola ate mbw omuwala ng'amwefuulidde omuwala ng'alemedde ewaabwe tayagala kujja n'agamba ati nze nkola ekikanzibwemu ebintu byange byonna ate munnaye ngende nnoonye akayumba akananjamu akayumba akasente entono munange eno yo ey'essente nnyingi kankola eki kanjerekereze sigenda kugisobola kyokka ate ye omuwala w'abanyumya agamba nti omulenzi yabba ebintu by'omu nnyumba byonna nga omuwala ekyalinga ategeeza nti byali bibye naye munange ate omuvubuka naye amaze n'atunyonyola nti baali babeera bonna mu nnyumba nga bafumbo munnange omuvubuka olwakyala omuwala ne yeeraga ne yeefuula nga mugamba munnaye nagundi komawo Janet komawo naye nga Janet alikomawo munnaye nga Janet talikomawo kyokka ate agiraba naye baba mugamba nti munange nno omusajja oluvannyuma lw'okugamba ojje n'ogaana yatise ebintu byonna yabituuza ate omuwala kwe kuvaayo n'ayogera mbantu nti omuvubuka yamubbye bwenkuzaako eno ewa motivation speaker Shamim Malembe munange mulowooza omuhazibandi tamukubyeko omukyalo omulala amukubyeko omukyalo omulala naye maama kyolina okumanya kiri ku social media kiri kitokota sekisaane kireba ddiya bannange bagambye kiyinzika kitya bannange Shamim Malembe kale kyolina omanya omugambo go mungi nnyo nnyini ddala ngenda kuba mbateerako wano obutambi era nga abamu batandise dda n'omukubamu obuyimba munnange abadde aweddeko ng'akadde yenna teyeefaako tazimanya bannange omugambo go mungi nnyo nnyini ddala era ngenda kuba ngubateerako nammwe ate mwewulirireko tweyongereyo mu maaso n'amawulire agaleero naye wadde abantu bakyase nnyo ne bagamba maama akijja kitya Shamim Malembe okumugatako omukyalo omulala kyemmanyi Shamim Malembe musiraamu era saawa zonna alina okuba nga akisuubira nti omusajja agendamu okubako omukyalo omulala naye maama ani akyayiddwa Zubeda byantalo bamukyayidde ki kwogera nnyo tumukaabireko yaye ani aleeteddwa omugole omupya asinga ki Zubeda bamuzaala wa mbalala Zubeda tumukaabireko bweba mmotoka baleese empya eri ku namba ki UBQ Zubeda tumukaabireko ati break eruma motivational speaker nsonga kizo suubira ezitwaziza omwami wa Zubeda ensonga ezitwaziza omwami wa Zubeda ze zino ekyana kinyirira UBQ namba plate mpya zizino amawulire agavaayo galaga ekyana kyembalala kitegeeza ki ekitegeeza kino ekyana ekyokubiri ebigambo bya kino kibebye ekipya bitono kyogera mpola kyogeza kawoowo tekiringa Zubeda ndi Zubeda yayogera ng'eyamira teepu okwogera ennyo kukulesezaawo Zubeda okulaba nga abaleese ekiwala kirina ebbina ddungi kirina figa ate bagambye wano bereto Zubeda oyo lukaalikaali lwalina omuntu ayogerera wano wowe CPS n'awulira oyo Zubeda alabika okuba nga adde afuga omusajja oyo omusajja yakadde akooyo mubufuga abadde akooye oyimendi waliwo n'amakazi nga batukuba oyinza okwesanga Zubeda ng'ayogera nnyo wano mu kamera naye ng'emabega eri mukyala mu kamera kati tulasa kunyumizaako nti waliwo n'abakazi abatukuba atali n'oti okubyogera mu lwatu tugeze Zubeda nga yakase omukwana ekiro ogenda otya n'obigamba abantu kati omusajja bika omusajja atadde alikooye kyovula bayingizaawo ekyana kito benzi mpya UBQ namba president eziriko kati oyo bw'aba UBQ kati atolo Zubeda yaba ku namba ki Zubeda ali ku Uganda Vere Vumbi ye namba ki UVV bino ebyedde ebyo byedda biri ebyo eyo kati gye yazzeeko
kati kano nsaba kagendeera abo mwenna abantu abasaasanya omugambo gwa omwami wo ayina omuwala nno gwapepeya naye atali gwe maama ayina omuwala amusuza teyeebasa atali gwe abalungi nsaba okubategeeza nti nange nnina gwempepeya naye atali ye era bwentyo nnina nsuza seebase so nsaba buli omu asigale muleniye era nsaba tusigale nga tuli bakkakama speed ereme kusukka nnyo neyanziza temunzunziza ngabo zammwe munveeko saagala kunkoza anange kamuto bwatyo munnange bwalabiseeko Shamim Malembe oba gwe bakazakirya motivation speaker sabo tyagadde kusemba nacho era nga bwenjogerera bwatyo buyageze ne yegulira ekimuli ye nagamba ye nga ye Valentine ye mukama katonda wetuli mu side ezeyo ne munnange bo bajaji tebetuuza kubagamba olimba achokutuddemu omusajja yakusuulawo biki nekyentegedde ko no omukyala mbu muganda wa bbawe nenga nkyabinoonyerezaako era kyennabanfunye ekituufu nja kujja nkyokoleki nkibategeeze leave of people to be sometimes omuzungu agamba pule pule atawo obuzibu munnange ne bweyongera okutaama naye nga baddi abaswiti ati byebiri mu side ezeyo bwenguzaako wano omunnaye kadama nayongedde okulumya abo bonna abamusekerera nga atagenze ku kyeyo ngenda kuba ate mubalekerako ne Tamale Jr nga ayogera ku ssente zebawadde Gravity omutujju biliyoni emu omukama abankumira bampere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suubye News Extra. Bye bye. Banange enyumba yange gye banzimbira mu myaka 5 gye namaze wabweru w'eggwanga. Myaka 5 gye namaze mu Obwakabaka. Enyumba yange ndowooza musobola ogiraba bulungi. Nyumba yange eyo mugiraba. Nyumba yange gye banzimbidde miliyoni 3. Ate wano banange bamba njeteze engoye z'omu husband. Ngwezo mu husband ne gundi yaffe eno bedishiriza fe je tukozesa mu kwepisha nyumba yange no banange je banzimbira banange temunyoma temuddawo ne munyoma gundi yange eno nyumba yange je banzimbira bana nebaza nnyo omuntu yanzimbira nyumba yange eno banange okukola siku wangu zimbabulidde okukola siku wangu bana mukole mugume obere nakako niwe ngobadde kasinga kange kasaka ko teri ngamba nti tasula za rent ate wali bwe mulaba yo went waliramu number 5 bwe bantekeza ngamba nti B B yo toyi ne bathroom ate ne wano mu nyumba yange nina bathroom nyumba yolaba eyo ina bathroom munju awo ina bathroom ne toyi mana watu yo yabagenyi eno gye mulaba yabagenyi banange bakadama mukole muddaawo ate mukole mufuna abasajja abategere kaka ostekire oba olina mu husband muwagale yagala bbawo akawumbi ke yafunye tekyandibadde kibi kukafuna osegeera naye ekizibu ekiri mu kafuna akawumbi ako mwe twandisuubidde nti kawumbi ako osobola okukwatako obukadde 2 n'ozimba eddwaliro ku ttaka lye ate nga ddene obukadde 2 ozimba eddwaliro kawumbi ateoleko 2 alizimbe ku ttaka lye kati Gravity bwe tumala okumubuulirira ng'omuntu yenna akola ensobi kwa ensobi za butonde yazzeeyo n'atereezaamu n'afuna lye lyayita eriri ate nga nalyo siriri eri ewa Bobi Wine n'avaayo ewa Bobi Wine ebintu yabisengudde ng'omaze omugambako n'alaba ti yakoze ensobi kubanga wano bw'ogamba ti buli ttaka ogenda ddiyingirira bwano Obwakabaka buyina ettaka Ssaabasajja Kabaka
kakati tugende tuliyingirire kuba kati kuliko kikole omala galiyingirira amakyaki wano sibu gayina ettaka amakyaki gayina ettaka wano epitirivu neggwa lyoliddeyo kyaki egamba nti wano wanyumirawo eddwaliro niwabadde yesu kristo mbu yabatuma balyowo emyoyo naye waliwo ebatakkiriza naye nti kale tubakkiriza naye wanowo tujja kuteekawo wooteri tewajja kgenda wano popopo yenyumirawo tewajja kgenda eddwaliro lidde lubaga kyoga mundeeba wali tewaliwo balwala bangi nakati nekyakiyo wadde katonda yatusindika tubalabirire naye wano wajja kunyumirawo ki wooteri so kyekyo mune gravity kati mune nabijjamu ate entondo mba ne mu kusamba omupiira abayimbi bampise tugulewo essomero olwo muli luddawa mu gusambira wa omupiira gwali gugenda kubeera Kasenge waliwo omuyimbi bamuyita Waikibenda Kasenge ne waffe wakizo Kasenge ku lukadde wano natete nabwe bayitawo batya ku lukadde wane natete nokwata ku lukadde n'ogenda eyo munda ng'agenda mu kikajjo bayitayo batya ekifo nga nkyerabidde mu kikajjo woyita notuuka Kasenge batunda amayirungi yes be bali bayita Golden High School abayimbi bakuyita abayimbi bampisa ate ze sibeera nnyo na mu byabayimbi kubanga ffe we tugenze tukula tulowa abantu space yaabwe abayimbi abo bamusinga tebaasoma nnyo ate batambula n'ebivubuka ebikola effujjo bino bibawunsa tebiwa abantu kitiibwa tebiwa abantu kitiibwa bwe bakola egalimu nabo balina security eyaabwe notunuulira embwazi kati bakola mbuki